Yes, omulungi onankwaniza ku Fadi TV ginenko basijja tusizako engalo akadde kano. Mujebale gye mutusizako engalo bambi mwena aba following Fadi TV uji. Musibye mutya mujebaliko emirimu egy'olwaleero. Ngina kusaba subscribing bambi bwoba oli mupya ate olakinge video eno. Subscribe onyige ne ku kade ojja kufuna notification bwe natekangayo video ku YouTube channel yange ya Fadi TV uji. Kasitona subscribinga no likinga. Enzimbani updates zina value bwe lunaku mbana zo wano kutusaako bambi nga nyivu nnyo ebyensuso nga za kabi nnyo nga za tabu nnyo. Ngenda kusaba subscribing atosigale nga onfollowinga bambi updates nze mba nazo buli lunaku buli kadde buli ssaawa ate nkola okunoonyereza okwesigika okuwa ekyo ekijja okugasa n'okuwa ekyo ekijja okukwa updatinga. Ennyingiro essaawa zino n'ebitambula ku ground njagala nkuwe bambi ebitambula ku ground essaawa eno. Ebitambula ku ground byinze nabyo essaawa eno bambi si birungi bya nnaku nnyo. Omuyimbi waffe Ajati Stesha Mayanja obulwadde bukyagaanye mpaka na kaakati. Olunaku olw'eggulo jjukira olunaku lwa kusatu nabatuusako emboozi nti Stesha Mayanja yadde atwaliddwa mu ggwanga lya Canada. Kituufu yatwaliddwa mu ggwanga lya Canada. Wali eddwaliro lirimu ku malwaliro ag'amaanyi mu ggwanga lya Canada. Era eno yatwalibbwayo. Era olunaku olw'eggulu abantu abamugenderako ab'eŋŋanda ze baweereza obubaka nga bagamba nti Stesha Mayanja yadde atandise okutereeratereera mu kko ng'era atandise okwogerayogera ng'alikkiriya ne maama. Olunaku olw'eggulu zaati ssaawa nga 8 ogw'ekiro obulwadde bwazzeemu ne butabuka. Omutwe gumuluma bambi, omutwe gumubobba oba kiki ekiruma Stesha Mayanja tekitegerekeka wabula takyalya takyanywa yenna akozza ggwawo. Omukyala yalina akabiina ke bambi konna kaggweddeko ku mubiri. Omubiri kugamba obulwadde bumwerako bwezi mubiri. Omubiri takyalina bambi Stesha Mayanja takyalina mubiri. Obulwadde bumuluma mukazi wattu, obulwadde bumuluma bumumalawo. Obuzibu oba buva ku ki teryamanyi. Abamu bagamba ddogo, abalala bagamba butwa. Ani ayinza okuba nga yawa obutwa Stesha Mayanja? Yiwe liba ddogo ani aloga Stesha Mayanja? Engeri gy'amulogamu nga y'amaanyi yandibadde amusaasirako bambi. Obulwadde bumuluma amanyi okwoona omutwe n'agukubakuba ng'awulira gumubobba. Kwebisa ebisinga bw'aba ateredde bamubuuza engeri omutwe gye gumulumamu n'abagamba nti omutwe gumbobba guba gunyuma nga kale omuntu ng'omuntu bw'anakuba ng'omuntu bw'onaatomera ekisenge katugeze ng'obadde tokigenderedde bulungi n'otomera ekisenge obulumi bw'owulira kati ne Stesha Mayanja bwe bulumi bw'abagamba kuba awulira nga gumubobba nga gumuluma nnyo 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 ng'awulira buli wagukoona gukakkanakakkana mukko. Kuba ye agamba omutwe gwe okukkakana bala alina kumala gukoona ku kisenge okulabika nga gutereera gumuluma gwe n'engeri gye gumutujjamu. Naye ng'abamu bagamba ddogo abalala bagamba butwa. Ani ayinza okuwa nga yawa Stesha Mayanja obutwa? Kuba mukazi wattu bambi obulwadde bumuluma. Obulwadde bumuluma Stesha Mayanja. Ajati Stesha Mayanja obulwadde bumuluma. Obuntu bwe babuwummuza namwo buno bu Stesha the House Girl badde babuwummuzaamuko. Ennaku zino bateekayo episode ze baazannye edda ng'akyali mulamu kuba badde babuwummuzaamuko nga tebakyateekerayo ddala wadde n'akamu nga balinza awoone awaleke bateekayo episode bwe baali baazannye edda badde mubazannye obupya naye akyagaanye okuwona kati basazeewo okubuteekayo. Wakati ssaawa zino beetaaga ne ssente ez'eddwaliro. Beetaaga osseekayo bu vidiyo YouTube esobola okubasasula bakole ki bazikozesa ssente mu kukola ki mu kujjanjaba Stesha Mayanja. Naye ng'obulamu bwe bambi buli mu lusuubo. Obulwadde bumuluma Stesha Mayanja. Ajati Stesha Mayanja omukyala yali yeeyagaza omukyala yali eyagaza bambi obulamu bwe nga bulikkirya ne maama obulamu bwe bunenge gye bwatabuseemu mu mwaka guno. Omwaka ogwedde gwonna yagumalako ng'alikkirya ng'ali bulungi ng'obulamu bulungi ate na kimuluma adde nakimu. Naye kati ssaawa zino omwaka guno yagutandise bubi bambi yagutandise bubi. Obulwadde bumuluma bya nsusso. Bamutute mu ggwanga lya Canada eriyo abasawo abakugu wano byagaanye basaba okumutwala mu ggwanga lya Canada ofa okulaba nga obulamu bwe bwongera okukola ki okubunoonyerezaako kuba eriyo ba expert bangi nnyo. Eriyo abasawo abakugu ab'amaanyi ennyo bamutute mu ddwaliro nga byo musinga kuba ba expert oba abantu abakugu ennyo ku ndwadde z'emitwe.
kuba ebiseera ebisinga bannange omuntu ng'olumwa omutwe kiba kitaganibwa kwanguyira n'okwanguyira. Ebiseera ebisinga omuntu alumwa omutwe ayinza okuvaamu nga kakkanya alaluse ng'afuuse mulalu. Bwe batwala ebutabika nga yali mulamu nga bamuzaala mulamu ng'ategeera bulungi naye ng'ate yalaluka bukulu. Be b'osanga ng'amaze butabika emyaka nga 5 ng'atandika mpolampola omutwe nga gumuluma nga buli ayagala gukoonakona ne bamutwala ebutabika. N'abeereyo naye ne bigaana nakkakkana ng'afukirira mulalu n'abeereyo ebutabika paka kufa kwe. Naye nga byatandika ng'ebyokusaaga ng'omutwe gumuluma omutwe gumubobbabobba nga buli ayagala gukoonakona ku kisenge naye nga byagaana. Kati y'ensonga lwaki bambi Stella Mayanja mbasaba nnyo buli omusaba mu ddiini yo mukazi wattu atereere akomewo akakalabya emirimu gye gy'abadde akakalabya ku YouTube, addemu akakalabya ebintu byabadde akakalabya ku YouTube, addemu okutambuza emirimu gye bambi nga babadde agikwasaganya, asobola okuddamu okweyagala n'obulamu bwe obulungi. Kuba ekintu ekimuluma ekirwadde kimuluma kintu kibi nnyo nnyo omutwe okubanga gwe gumuluma omutwe guba mubi nnyo nnyo nnyo. Osobola okulaluka osobola okuvaamu n'ofuuka zonto ne bakutwala ebutabika ng'omuntu yazaalibwa ng'oli mulamu n'olaluka. Ebiseera ebisinga si buli omu nti gwe guluma alaluka, si buli omu gwe guluma nti afuuka zonto, nedda. Naye ebiseera ebisinga emikisa giba mingi nnyo bwe baba tebakwanguyidde. Fad TV gisubscribe mbatumiddeko mwena bambi abanfollowinga nga muli mu ggwanga lya UAE mubali kwagala Fad TV UG musigale nga munfollowinga mbani updates ezina value. Waliwo bali mu ggwanga lya Belgium, ggwanga lya Canada, ggwanga lya Switzerland, mu ggwanga lya Kenya, Tanzania mwena mbatumiddeko. Fad TV UG musabire Stella Mayanja buli omu mu ddiini yo bambi atereere. Mubeere bulungi mweyaba.